90 years old, you are the uncle baby. Bankumite mulwadde yaguze gwe ku kandata gwe. Bankumite yalandukidde ku pulezidenti wange gwe. Bamuyita King Saha ku pulezidenti ajjayo naago mu buto Bebe Cool amusabudde bubi nnyo olwaleero wabula ate ayina byayogedde nga mazima meere wabanga kyakola nga pulezidenti ezimaani kyekituufu mutera omutima mu comment section wabula ate bw'okalakinga kaddukira ddala maaso nnyo basekadaama mbaleesawo maaso bano nno mbu buli omu yalya mukazi wa munne biibino bisanga Dubai. Bankumite mumuyambeko mumutwale muwodi mwe. Bankumite lwakubanze sirina na budde bwoyo mwe. Bankumite naye bongo. Yakola ekyobuzira. Oli nagula esikale ndiye naleeta bafudde. Kati agenda okulaba nga yetayagala kuba kapere. Sente z'ennyumba zennyini zigulamu kale baba ebiseera ebyo mwana kale mwana niwe yagula hama ate we yagula biiki yagula ringiraiti. Tulabana nasinga obutagala munne. Ogamba tonjagala nange sikwagala. Kati katulabe asinga obutagala ne zawo bafudde. Naye akasajja wekandekera wekagulira biiki. Kagenda ogula biiki nga ndiyala. Awo kyenakola naye nafuna ringiraiti mbenga mbavuma bandaba. Nakamba mukyala wange ono bwe nawulidde ebyo nenzirayo kwalumba muntu namukayimba kamu nawe wamulimu akatusomooza naye ebigambo yabijja naye babi mu dictionary yawandika tayito nga zikanga naye enyimba tezikanga. Uzeeko tukuwandikire ku music empya obuseezi okusanga woyimba ebyo biyimba byebigenda okukola. Ogamba otya bro? Ndi fit kirista. Bwe wajja we yali mu ruumu yaffe Zaaka teyazina omukazi gwe nali ndeese. Yakikuba 2. Yakizina emirundi yasooka n'akizinira mu kiyigo n'addamu n'akizinira ku buliri. Oyo yalimu ono ye yali eyasula mu ntebe. Vibes UG barista Timo ebyaddala buli omu ajjeyo obukyafu obwamu ne kati nnombo Zaakamaya Vibes UG mbu yalya mukazi wa Timo ng'amwereetedde kale wulira ebiri e Dubai bino bisesa. Timo, togenda kuntambuliza at ransom. Agala okole video yogera abantu bonna bagambe byonna binakukola. Olunaku olwo billa mu Katonda sisobola keera kumakya nenkusalako kigambo. N'ekikazi yewalirese kyali kyange mwakigatirawo nga ndaba n'ensiri. Omukazi yalina woono. Omukazi teyampaako teyali faani wange nampaako. Bakuwako lwa nsonga bali bakwagala. Ono aŋŋamba tambo omukazi nali njagala kukwata mukwate. Ani akyogera? Oli agambe nti omukazi nali njagala kukwata mukwate. Tebandeka mu buliri nga neebase najja n'abeebera omukazi paka lwe yamuzina. N'amuwana akasente. Kolo onoma n'okunoma ne weebagawo. Don't run! Murife! Tisobola kwimiriano kwogera kintu kya bulimba ku muntu. Ekyo sikisobola. Maka ne bwogenda wejjeeredde neyanzizza neyanzeege.
Teri akutambuza ati ransom. Ngenda kwogera bye wakola mukwano olugero ndukoye Timo olwedde oyogedde ekimala. Emirundi esatu. Manyi nti Zakamaya ali wano ne mukazi wo ono gwe mwakaawukana naye. Waji? Nankubira essimu. Nga bayingira kaloogi bati uyo mulabye wawo mu comment. Naye tasobola kujja. Mumanyi ewewe ekituuzo. Tasobola kujja. Ne bu video bwafuluma nga bali muloogi bamukutte bati asinise ebinnyo bino byasinika ebyengeye. Ali bwati. Don't run! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Ita sinta maya kubulyo babyenjogera nnimba. Sinta n'akaaba mukazi wattu. Nankubira amasimu. Ne mugamba sinta sirika. Ne mugamba sinta sirika bambi. Kakana. Musajja bonna benda. Ne sinta yagenda okutandika okuvaawo ng'alaba omuntu gwali naye. Ali mu kumuswaza buswaza bw'oli abawala bw'omabala bw'okola kyate naye mukazi yeefula kirasi bamuyitako bamuyisaamu amaaso omusajja omukazi yalina okugenda afune omuntu asinga she had to go and get a better man. Katukyali mu by'abakazi tujja yingirako mu byenfuna tuyingireko mu bulamu obwadda. Why are you running? Nze tontakula nja kuwulira. Sinaba kwogera mukwano tofaayo njagala byogere byonna Timo toddamu kuntiisatiisa yogera ekyo kisobola ngenda kikola toddamu kuntiisatiisa ngenda kikola ku live ya date ogende oyogere buli kyoyagala ate gondese wano sigenda kuddamu beerawo agondese wano sobola Dubai House sigenda kuwaamu Timo oyogedde ku internet byonna okakasiza Dubai House sigenda kuwaamu gwe wamuze genda ku internet oyogere byonna byoyagala gwe noddamu kuntiisatiisa nkwadde olukisa genda oyogere buli kyoyagala gosolo wamuze ekasemba Dubai genda kuwaamu gwe njagala ombuulyeyo ddiro wali otulenize nga toyogedde kunze na mukyalawo mbugo weemuuze n'okuswala tokyaswala gwe kati mbugwe vibes nnyo weemubalisa Timo kati essaawa eno yetwogera ne mukazi wa kusinga amaanyi nimbye deshi genda kayana nawe sinna bude bukayana omukazi owuwe ono talina mukazi abadde eri Kampala ku Uganda mukazi we abadde naani oba yagala bujulizi bwe mbandeeta talina mukazi nedda sagala dde wano alimbe bantu talina mukazi omukazi we batya nyini mukazi temumumanyi mukazi we batya omukazi ayina nyini ne boy babadde naye ne message bazisindise bali nga bamuyita bagende bali emmere toyina mukazi obadde ki ko buli gobe kubisa naye ekifaananyi mukazi wo mbira na bamalaya kozi sinna wasa mwegala ndi ennyoko oli musiru sinna wasa mwegala ndi ennyoko kati nno bali eno bansindikira bujulizi byabadde akola ekkata ku tripu gyasembye wadanizi deshizo ngenda kwogerako kigambo kimu omukazi si wa Kasenene bawe bamuyita Kim just omuwala bamusawo Kasenene namukwatirira balimbe full lips bye kyekyo mvudde ku Kasenene tonyiga nze nzekolera abantu kozi wagamba okunkuba wallahi kaza akulimba mukazi yabadde ne Kim wotabadde wonna banga lyonna message weziri nabirabyeko n'amaaso gange amasimu nga kuba mukazi waali era komawo ng'okimanyi okomawo okulya bye babadde balya gyongereza bali bye bamaze tonnaba na kulya
Taata w'omwana wa Kasenene musajja mugagga muvundu atunda amamotoka eshalujja Asia kampuza mu kinene ba recording yo Asia damu ogambye taata w'omwana wa Kasenene abeera wa omusajja mugagga muvundu era abeerawo shalujja mutunzi w'amamotoka alina bondi y'emmotoka ye taata w'omwana wa Kasenene taata wa Bossman era y'oyo secret box mugagga nnyo munnange nze nga bantuukirira olwo nga Kasenene atijja nnyo famire y'omwana bambi ne kibaluma kati nga nze bantuukirira muno mwetwasa ogambye nga full lips taliiwo nti baawe taata w'omwana we atunda motoka shalujja taata oyo secret box musajja alina bondi y'emmotoka eshalujja nje sinta bino ebintu abimanyi Kasenene agamba mbu Sita ye yamukyawa era ne Sita agambye ye yakyawa Kasenene lwaki yakyawa omwami we awatali nsonga mbu kuba talina nsonga zaamuwa Manongenze mundeke nava mu violence mundeke I'm just addressing this because of Kasenene. Yes, you address the issue, address it. You address it. Wabula nze mundeke nava mu violence ngene newandikira akatabo kange kakati jasula Sita mu depression Asia lebireke Wanange ate Kasenene yabyogedde bbaawe eyali bbaawe oba yali shamba boy anti wulira Sita abadde wa Barrister Timo n'agamba Kasenene tadamu ku mentioninga linnya lye yadde okumwogerako kuba yeegaanye omwana Kasenene bwe kimugudde mu matula ye n'amugamba sijja kuddamu kuboogerako kuba n'omwana si wange nedda kagundi Kasenene agambye yakwata message eza taata w'omwana nga n'omwana tanaazaalibwa Asia awo wona Kasenene n'asirika nga baddane awo wona n'akimanya n'asirika ne bakola ne baby shower Kasenene alina emizi kakati yakwata message nga Sinta agamba omusajja nti baby olubuto lulo naye Kasenene n'aguma n'asirika juke yali amaze okukyala bino abasajja ebyepa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 p
Kakati nakolaki nagumiikiriza musajja wattu kirabika naye nga omanya abakazi tuli bazibu kirabika Sinta yagamba Kasenene nti nedda ono naawe mukula bukuuzi omanyi kati tulina okusasula rwenti ndina okulinyuwaringa visa yo kati Kasenene n'aguma kubanga teyali weeroofu jjukira abavubuka bano bagenda ne beetaba ku bakazi batasobola kulabirira. Gwe okimanyiko nga Dubai malaya abeera ne boyfriend naye nga ne boyfriend akimanyi bulungi nti nze mukyala wange akola bwa malaya. Ekyo kituufu. N'asigala nga yenyumiikirizaamu nti oyo girlfriend wange naye nga akimanyi bulungi nti amwebakako n'abakazi n'abasajja abalala. Kituufu n'aleeta akasente mami. Kwanti Kasenene muve mukumanyira munnammwe bwaba baliyako sente aba baliyako abakazi mbu batumala kuva mu bino tudde mu byenfuna oyina kaki ebyenfuna kye kingosula mu kayumba kolyamu abantu gawa kotundyamu buchayi muve ku munnammwe omujolonga bwemma mumanyi mumugamba nti Kasenene musajja mubi alina face embi lwaki abakira ku bakazi bammwe kitegeeza bakazi bammwe basiru esi ekinene nnyo eno Uganda yonna ne Dubai yonna kyomamanya Dubai tebawasa baba omukazi gwalese mukamya nti alina bawe kiyamba kigobaka kubona bonna bakazi bo tebalina bakasajja baabwe mulekerawo okuvulunga munnamo mumanyira mulekerawo okumanyira munnamo mujolonga tolina kyomuswazizamu wadde naaka nali manyi yattana muntu nali manyi nti yatta muntu mbungira kwogera ebyabukanya ne mukazi wo omusajja yekanya tawumulanga ate kati omusango gyagulina mwana gwasiyaze wano n'agamba mu mwana si waabwe mbu taata w'omwana abeera Shaluja atunda mmotoka mbu mugagga ye mu Kasenene yakwata saagala kubyogera mwana gwe saagala kubyogera naye sirina kyakola mu Kasenene yakwata omukazi ne message ku ssimu ng'omukazi ali lubuto mbu ng'agambye oli omusajja mu bebe olubuto faayo mu Kasenene n'asirika amanya mugumiikiriza
Ye Kasene nasirika. Mbuwa sirika. Nga omanyi omanyi olimba lwa Paulo Kafero. Buladina ndiba koya. Kirabika oyo mwana Kasene kirabika yagala nnyo Kafero. Mwana ngesinze kitaawo. Kitegera. Shani yampa ku magezi enviringa zinuma nnyo. Wasibye. Fumba amazzi otekemu ekitawero onyigenyigeko mukwano ng'olabye n'obulumi. Oba oyisemuko ku kasigo kaki? Ka habolimu. Akasajja kazaaka maya kabadde wano ne kagamba nti oba oyagala wiini njikuwadde. Kitegeeza ki? Balista you have a problem. Oyina ekizibu. Oyagala kuba ku toopu. Oyagala kuba gwe buli mukwano gwo gwe buli Balista soko otuuleko wansi olabe buli mukwano gwo mubi. Omaliriza buli mukwano gwo omutadde mu mbeera emulabisa obubi. Eyo karakita y'abantu abaagala feemu. Abaagala feemu at all costs. Balista kola ebibyo. Omusajja muleke. Wemba mwayawukana osobola okutambuza obulamu bwo. Negwe every time Balista team obeera oyomba na mikwano gyo, obeera oyomba na mikwano gyo, bakwano bo babi, gwe Balista oli mulungi. That is very bad. Naye ekizibu kyonna Balista ky'oyina oyagala kubeera on top, oyagala wangula, oyagala nnyo bakwogereko. Nze sijja kuvuma naye nze